Kati mu ggwanga ekiriwo maama w'eggwanga ensi emunoonya abantu buli omu ayogera byalabye kubanga talabika. Yezu bwe yafa bw'ati abantu baali bamunoonya aliwa baatuuka ku ntaana ne batamusangayo ne banoonya paka bwe baazuula nti azuukidde. Nyongera okusaba bonna bekikwatako okubuulira eggwanga nti maama w'eggwanga aliwa kubanga bamuyita first lady mu ggwanga. Buli ebimukwatako Bannayuganda bateekebwa okubanga bamanyi kubanga abeera maama w'eggwanga nga bwe banoonya Yezu ne maama w'eggwanga naye abantu bamunoonya emitima ginaabakka nga bategedde nti ali wano oba ali mubeera bweti oba yeetaaga essaala zaffe ne tumusabira tubeere nga tubeera mu ggwanga nga wamma buli omu awulira eddembe ku mutima. Bw'olaba omukyala w'omukulembeze atuuka ku mbeera eyo ne baga nti mulwadde aba mulwadde. Kuba abantu bo balowooza nti omukulembeze tagenda na mmanju. Abantu balowooza nti omukulembeze talya. Abantu balowooza nti omukulembeze talwala. N'olaba ensi evaayo n'egamba nti mukosefu aba mulwadde. Naye nze mbadde nsaba yeekake atuuze olukiiko lw'abamawulire abuulire eggwanga. Ne bw'abawuubirako buwuubizi bw'ati kiba kimala. Kale maama w'eggwanga ne bw'oba toyogedde jangu otukoleko bukozi bw'oti. Gw'oyagala okwekakatika ku bantu nammere Katonda amuwa kimu kyokka bulungi ne talina mpisa okuggyako obulungi bwokka talina njogera talina ntambula. Wulidde nga muleeta oyo nti ye mbaka wa palamenti. Ngambibwe nti ffe mu Masaka Diocese waliwo kati ekifuusa omugano oba guba gwaki gwanswa. Buli omu nga yeetala ayagala kuzuuka nswa. Abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi. Kkooti y'embuga gye omuntu yenna yaba asigadde okuddukira ali aggrieved atuusiddwako obukosefu. Nyinza n'okukissa ku bakatoliki singa omuntu ajja ffe embuga yaffe ey'abakatoliki ye penete singa nkizuula nti gwe omukristo ojja mu penetensiya ng'oteza akasimu otwale ekyama kya penetensiya nkugoberawo mu ddiini siina gwe neebuuzaako. Etteeka lindagira nti nkuyimirizaawo kuba omukato n'omusaasereddewo ti nange kyekimu ne bwe kiba kitegeeza kunkuba nfe olina kunzita nga soogedde kyama kya penetensiya. Kakati ne kkooti is a sacred ground toyinza kumala gagitwala mu kasasiro. Omuntu gye yaliddukidde afune obuwenkanya n'obuweerero oga nti mpulirizibwa. Kino kiri waffe wano simanyi oba newalala gyekiri naye kino kiri wano nkirabyeko. Engeri etali abuvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi. Abooluganda mwenna bannamasaka nziramu okubakubira omulanga nga neetowaza n'okukaaba nga nkaaba. Obukulembeze buno mukitegeere nti kibwa myaka 5 gyokka. Oba akalulu bakuwangudde linda emyaka 5 egikola ki? Muleme kwesiba ku bantu mbu mubakiikirire. Toyinza kutukiikirira nga otibutere. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu Batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jafari. Bantu Batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu Batonda
sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube, era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali. Essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo, abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwa tulaba ku Emboozi mu Yuggi. Nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Ndi wano ne New Isima Lubega Ekibibi wendi wano mukwano gwa Chief Adweya. Mukwano gwa Chief Adweya ate nga na Chief Adweya nannyini Georgina Gardens Erubya waggulu mu lusozi. Abagagga bajja wa naye? Munene baza Katonda. Nina abagagga bangi oba nange ndibaako omugagga. Nina abagagga bangi. Emyaka tegigenze kujja okuba omugagga. Obukulembeze, obugagga, Katonda abugaba w'abayagalidde. N'okuzaala, ebintu bisatu ebyo. Obukulembeze, obugagga, okuzaala, Katonda abigaba w'abayagalidde. Wayagalidde wabikuweera. Kyova olaba Nabbi Ibrahim ne Sara bazaala omwana nga ba myaka 7. Ne bazaala omwana waabwe. Kati obukulembeze n'obugagga n'omwana Katonda abikuwa abayagalidde. Asobola okuwa nga oli wa myaka mito, asobola okuwa nga okaddiye. Wonna ye wayagalira. Naye nga neebaza abantu, nina emikwano gyange abagagga bangi. Ate seesoma lwo bannaye bendaba ku TikTok nga bo bakwesoma biti naye nze okyanga abagagga bange ne bwe mba ndi ku bigere byange entambula ajambika jjiya nanga Isima ogamba ki? Oba Isima kankubuuzeeko. Kati be bagagga bange. Kale bitambula bitya? Bwe bityo. Kulikayo mu Easter. Easter yampisizza bubi. Ku Idi wanne balama tewankubira kasimu daga ati muneja ngolye ku wali naye nange nensirika nengamba Isima naye kamukole kye yankola. Easter ye yampisizza bubi. Easter yankubye mabega ne maaso. Easter yampisizza bubi. Yankubye mabega ne maaso. Oye mu Easter mu twabadde nalengedde ku Father Chibi ndozo mmanyi bulungi nnyo. Father Chibi yavuddeyo n'asaba abekikwatako basobole okubeera nga boogera okukakanya emitima gy'Abannayuganda ngamba nti batubuulire First Lady ali mu mbeera ky'essaawa zino kubanga Abannayuganda boogera bingi tebamanyi waali kasiriikiriro kangi nnyo. Okusinza ku bigambo bye biri wano saagala nnyo kubanga nnyinza okubisobya naye nga bwe yayogedde mbadde nsaba obyewulirireko. Maama w'eggwanga ensi emunoonya abantu buli omu ayogera byalabye kubanga talabika. Yesu bwe yafa bw'ati abantu baali bamunoonya aliwa baatuuka ku ntaana ne batamusangayo ne banoonya paka we baazuula nti azuukidde. Nyongera okusaba bonna bekikwatako okubuulira eggwanga nti maama w'eggwanga aliwa kubanga bamuyita First Lady mu ggwanga. Buli ebimukwatako Bannayuganda bateekebwa okubanga bamanyi kubanga abeera maama w'eggwanga. Nga bwe banoonya Yesu ne maama w'eggwanga naye abantu bamunoonya emitima ginaabakka nga bategedde nti ali wano oba ali mubeera bweti oba yeetaaga essaala zaffe ne tumusabira tubeere nga tubeera mu ggwanga nga wamma buli omu awulira eddembe ku mutima. Ebyo ebigambo byebyo batubuulire kubanga abaana bavuddeyo bangi buli omu ayogera bibye nga bwe balowooza. Nange neegasse ku kifu ku wani Father Chibi. Nange nsaba gavumenti eveeyo. Sina gavumenti yeeba evaayo kuba gavumenti ejja tulimbalimba.
maama yennyini aveeyo ayogereko eri eggwanga. Maama yennyini aveeyo ayogereko eggwanga. Nkakasizza mbadde mmanyi nti abantu bamukyawa nnyo naye bw'otuuka ku extend ekubanja kitegeeza nti abantu bamwagala. Abantu baba bakwagala tukukubanja kubanga batakwagala tebakubanja. Naye maama yennyini gwe nsaba aveeyo kuba abaddeko n'emikolo mingi olala waliyo okusabira kw'omwami we okuwangula. Natasha ndoza yali ategese bakololo wadde mwali mugenda kusaba bifu neera teyasobola. Si bifu bitya anti omwami we tawangulangako. Byabagamba yamulangirira mu bukyamu ne si yawangula. Wadde baali bagenda kusaba ebifu neera okusaba bakusazaamu. Ate era maama w'eggwanga abaddeko n'emikolo egiddiriŋŋanya gy'abadde ateekwa okuggulawo talabiseeko. Kati n'olwekyo tetwagala minisita w'amawulire, tetwagala mwogezi wa gavumenti, twagala maama kennyini. Era bw'aba mulwadde atuge nti ndi mulwadde tumusabire. Kuba ffe olutalo olwaffe luli ku taata yekka, maama tetumwinaako buzibu. Bw'aba mulwadde aveeyo atugambe nti ndi mulwadde tusabe Mungu amutusuusize. Naye bwe yeekweka kiyinza n'okuleeta obutebenkevu mu ggwanga. Obutali butebenkevu mu ggwanga. Ate kyongera n'okukakasa bano abagamba nti mufu wa jjo. Kati maama balimba bo balimba si mufu. Maama gyali mulamu naye maama vaayo. Ate kyakoze bulungi. Wana wakakasiza ensi bwekwagala. Ensi emwagala. Ekyakoze bulungi ffe kyova nti obusiraamu butugamba Katonda tagera kibi. Katonda agera birungi byereere. Kati ne maama Janet Museveni naye yalabye nti ensi ekyanjagala. Ensi ekyanjagala bamubanja. Abantu batuukira okubanja baba bakyakwagala. Waliwo abantu batakyasobola kubanja. Ngani Mwami Museveni nze simubanja. Nalabakawo naye nga abaana bamubanja. Mwami Museveni tekyali amubanja. Wulidde naye ate nze maama w'eggwanga mubanja. Aveeyo kwayogereka eri abantu. Aveeyo ayogera eri eggwanga. Atukakase nze omuntu gwe sobola kubanja ye Mwami Museveni. Ye ne bwabula ne bwe yeekweka zisobola mubanja. Ne Natasha mubanja, maama mubanja, Diana mubanja, Patience mubanja, n'abasigadde si banja. Muhoozo mubanja. Nze mmanja maama. Nze maama mubanja, Natasha mubanja, Patience mubanja, Diana mubanja. Nze abo mbabanja nga babuze. Ku lwaki bo babanja yate Mwami Museveni president yetu mubanja? Mwami Museveni si mubanja, atubonyabonyeza nnyo. Era Mwami Museveni ne bwekweka si kubanja, ne bwobula si kubanja. Ne bano abasigadde bo babanja. Era maama w'eggwanga kikulu nnyo. Aveeyo kayogereko. Tetwagala mwogezi wa gavumenti ajje ku media center. Tetwagala minisita aveeyo. Twagala maama kennyini jangu mu State House oyogereko eri ensi ekkakkana emyoyo. Ati okusinziira ku byo by the way era wavaayo ekiwandiiko awo. Nalaba General Lweiso yavaayo n'awandi ng'ayogera tiyawandika yayogera n'agamba nti president yamutegeeza nti First Lady yabadde mulwaddemukko naye nti yakubye ku matu. Tolabakawo ekiwandiiko kya Balamu ng'amusabira okubeera obulungi ne President Museveni abeere bulungi. Ebyo nabyo nga biri awo. Ng'ogyeko abo tulabyeko abantu ab'enjawulo tulako Tinkasiimire naye yavaayo n'agamba nti First Lady muyi nnyo. Ne tulabako awo Kakwenza naye nabako neera byayogera okumpi nga biri mu layini yamu. By the way ndoza yasooka n'okubyogera. N'abalala ab'enjawulo bavuddeyo nga boogera. Olwozi bwe tebimala okukakasa embeera oba oli awo eriwo.
nti si mulamu bulungi mukosefu nga ayinza obutasobola kubaga tegoga nti ye kenyini yave yayogere. Bw'olaba omukyala w'omukulembeze atuuka ku mbeera eyo ne baga nti mulwadde aba mulwadde. Abantu bo balowooza nti omukulembeze tagenda na mmanju. Abantu balowooza nti omukulembeze talya. Abantu balowooza nti omukulembeze talwala. N'olaba ensi evaayo n'egamba nti mukosefu aba mulwadde. Naye nze mbadde nsaba yeekake atuuze olukiiko lw'abamawulire abuulire eggwanga. Ne bw'abawuubirako buwuubizi bw'ati kiba kimala. Kale maama w'eggwanga ne bw'oba toyogedde jangu otukoleko obukozi bw'oti tumanye awubeko obuwuubi nga paapa okole nga paapa okole bukozi bw'oti tumanye. Nze kyenkusaba nze sikulinaako buzibu. Omutima gukulumye nnyo okutuuka ku ekyo. Gunnumye nga gwatandika ddi? Nze ngambye olutalo lwange luli ku mwami Museveni. Wadde Abaganda baalugera nti bw'oba okuba emmese enkulu n'obuto obutwaliramu naye ku luno nja kutaliza. Ku luno otaliza? Ku luno ntaliza. Bajjajja baalugera. Naye mukama wo yenga tataliza, yita bataliza. Ani? Pulezidenti wo. Pulezidenti wangalwa Bobi Wine. Yenga titataliza. Tataliza. Anti munna oli mukama wange sinze mwogerera. Mukama wange pulezidenti wange. Naye nze ku luno nja kutaliza. Bajjajja baalugera nti bw'oba okuba emmese enkulu n'obuto obutwaliramu naye nze leero nja kutaliza. Njagala nkulu yokka. Nze nkulu yokka yennuma. Ne maama siriyasi nooti. Oba nkusabireyo n'edduwa. Musabire edduwa first lady. Ayi Mukama Katonda. Tusabira maama w'eggwanga. Bw'aba mulwadde musuusize ddala. Omuwonyeze ddala. Ate omutuwe ajja ayogereko eri eggwanga. Afazaali atuwuubireko obuwuubizi. Era bw'aba mulwadde muteekeko emikono gyo. Muteekeko ekisa kyo. Omusuuse. Twagala mulamu. Era n'amawulire ago agabadde gayitiŋŋana amakyamu agakanga abantu. Twagala aveeyo alage ku nsi nti mulamu. Maama w'eggwanga ne bw'oba tosobola kwogera fazaali twagala onyenye embunyeenya mutwe bw'oti. Ensi ekakase nti oli mulamu. Ate Mungu akugonze. Ate bane ekyokulwala abantu tebakitya. Buli muntu alwala. Naye nze maama w'eggwanga nkusabira mirembe. Era nja kusanyuka nnyo. Nja kusanyuka nnyo nga Mungu ako Labbana atina fi dunya asalatan wa kilakilati asalatan wa kina adhaban nar. Labbana atina fi dunya asalatan wa kilakilati asalatan wa kina adhaban nar. Ate maama w'eggwanga naye bw'oba ossuuse nange onengerangako edduwa sikuguziza nguze. Naye bw'oba ossuuse nange manya nti edduwa yange kweri gw'onoomanya ky'onoogikolera. Ebeera bwetyo bweri naye nga ekikulu ennyo fadha kibya ngera bwamuwulidde bwaveyo kuba kati abantu emitima gye bali waggulu. Ate gogambye nti okumubanja obwo bwagazi. Bwagazi. Tebuli mu birala. Mukyala Museveni waliyo sinoofuna ekintu ekyo n'okakasa nti ensi ekyakwagala. Era tonyiiga. Maama tonyiiga nti bambi. N'abamubise bamwagala. N'abakubise bakwagala. Era musonyiwe buli muntu. N'oyo munnamawulire gwe mwasibye bambi mumuyimbule. Ate ne State House ekomye olugambo. Abakola mu gavumenti be baweereza amawulire eno. Balina nnyo olugambo. Abantu abaweereza amawulire ga Fased obutabeera mu mbeera nnungi bali mu State House. Gavumenti mwennyini.
bali mu gavumenti mwenyini mu majje ago agakoma pulezidenti agabeera ewaka. Nammwe mukomye olugambo, mulina nnyo olugambo. Olugambo luyitirira, oba tebabasasula bulungi, oba mukoye gavumenti, naawe bennyini abali mu State House be baweereza eno amawulire. Nammwe olugambo luyitiridde, buli akaggwawo ne mukaweereza, buli akaggwawo ne mukaweereza, nammwe mwekomeko. Nammwe olugambo lususse. Aba State House olidde olugambo lususse, mukenjeze ku lugambo. Teri basinga kukola lugambo nga ba State House. Ne bana amagye agakuma omukulembeze n'omukyala w'eggwanga balina olugambo, buli akaggwawo ne babaako we babbirako. Olidde kati nammwe mukendeeza olugambo bannange. SFC bagiyita SFC mukomye olugambo. SFC mulina nnyo olugambo, mukomye olugambo. Era oli bwakuvuma nti olugambo lukulinga nga lwa SFC aba akuvumye nnyo. Nammwe mukendeeze ku lugambo, mulina olugambo lungi. Ate nange nfiiriddwa. Nange nfiiriddwa maama wange, babadde bamuyita Hajjati Asumani Mukola Butaala Katabira. Hajjati Asumani Mukola Butaala yaliko kansala ekibibi, Mungu amujjuludde olunaku lwaleero. Mama wange omuto wakuziikibwa enkya ssaawa 10 Katabira. Tubikidde abantu b'ekibibi, abantu b'e Katabira, abantu b'e Kaabasanda, Butambala yenna bane tufiiriddwa Hajjati Asumani Mukola Butaala. Hajjati Asumani Mukola Butaala, former kansala ekibibi, Mungu amujjuludde. Tubikidde abantu bonna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusaba omwoyo gwa maama wange, Mukama Katonda agulamuze kisa. Era tujja bwe tuva ku interview kuno tugenda kusula Katabira kibibi. Tubikidde abantu bonna. Oluva ku interview eno nsimbulirawo. Misinde paka kibibi. Paka kibibi. Okay. Kale embeera bwetyo bweri, tukusasiddeko nnyonnyini ddala. Namwenna abafiiriddwa namwenna abafiiriddwa, ate katubagalize Omukama mwoyo gy'abagenzi, Omukama giwummuze mirembe. Kakati era mulayini eyo mukubanga era olwo bagamba bino bwe byabeerawo, abantu abaatemula omuvubuka n'omutemu yatemula abaana eggaba eyo, bava ne bagamba nti First Lady ave yayogereko annyonnyole kuba kati ku bino ebiriwo nga yo ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, ate okubako n'eddoboozi lyateekawo ave yayogereko ebino ebibeeraawo. Kakati tetwakomyawo, Honorable Jesse Muyingo yavuddeyo nayeggala amasomero ago okukwabadde enjegeri eggaba erya primary n'erya secondary, n'agaggala ng'agamba nti nga poliisi bw'enoonyereza banaagaggulawo. Naye abantu balaze reactions ez'enjawulo, nga bagamba kyali tekyetaagisa kugaggala gonna amasomero, kale sibaligadde liri owali enjego, n'erya secondary ne balireka. Ne bagamba nti ate naye kulirye mbuwafiirayo omwana, naye mbu ate ye lwaki yeerirye teyaliggala. Kugamba abantu nga balina reactions ez'enjawulo ku nsonga eyo. Ekisooka minisita Jesse Muyingo oba akaddiye bukaddiye oba alina ttima, bane tukubira bannayuganda Jesse Muyingo nga tavudde ku byanjigiriza agenda kwonoona nnyo ebyenjigiriza. Tasobola nkimanyi kubanga essomero lyeryo lyolaba olala lyakubako ku mwana n'ayisibwa bubi, teyaliggala tabaako teyakola. Olala ne lifiiramu omwana yafiira mu kidiba, tabaako kyeyakola. Lizze lifuna nnyo sikanda, tekitegeeza nti bw'oba minisita wa education essomero lyo likole ebikolobero gw'osirike. Minisita tosobola kukola double standard bwekyo. Yes, primary yafiiriddemu abaana, secondary waggadde yaki? Yesu walibadde ogadda primary ne secondary waggadde yaki? Minisita Muyingo nze asobera, nze ne biba bigezo bikomyewo oba tonna oluga nti ebigezo bikomyewo
abamawulire basooka ku masomero ga Jesse Muyingo nga gakyakadde dda gajja kala gatya nga n'obubonero teganabumanya wajja kigendereko ekintu ekyo n'okiraba baate banaana kufulumya bigezo nga bali batandise dda okkuba embuuto ekyegeeza mwe mwegolola mwe mwemaakinga amanya ebifaayo kubanga asooka kuba nga ategeera ebifaayo kubanga wabyanjigiriza minisita ayonoonye nnyo ebyenjigiriza ng'ate ye essomero amasomero gaagabikkirira minisita atuggyeko ekintu kimu bw'aba ali mu bizinesi ya byanjigiriza asigalemu obwa minisita bumuveeko era nsuubira lyesaffe ejja nga 14 mbadde simwagala ku bwa minisita aganye okubalansinga eryato essomero lyo lyoliwulira wulidde lifuna scandals naye talinyegako talikola kutya ate nze n'ekinnuma oluga nti ebigezo bifuluma saa 8 batandika okujaganya saawa emu bo bategeera batya nti bakoze bulungi oba baba bakimanyi nti automatically bagenda kukola bulungi ewaanyi bebemaakinga okusinza ku ngeri gye basomesamu ne standard gye baliko ani atasomesa wano tulina amasomero ga kafulu mu kusomesa tulina Gombe Senior Secondary School tulina St Mary's Kitende tulina Kawempe Muslim tulina Kibibi Secondary School tulina amasomero tulina Kibuli Senior Secondary School tulina King's College Buddo tulina amasomero agasomesa ne Muyingo lwaki bakeera okukyakala Muyinga dobonkanyiza nnyo ebyokusoma tasobola kubidobonkanya kubanga alondebwa okubeera minisita nga kyakola akimanyi mu layini entuufu gavumenti erina okukola ekomye ng'omuze ogwo gwe gwonoonye ebyokuyi balonde minisita nga talina mu masomero nga tali mu education nga oba musuubuza kola mirimu gye mirala ne Muyinga alina kyekubira munene nnyo Muyinga alina nekino kyeraze kati primary yakoze eki kati ali ku lugero olugamba nti bw'oba okuba emmese enkulu n'obuto butwaliramu kati secondary yagadde yaki Mwami Muyingo secondary yakoze eki Mwami Muyingo ewo wafiirayo omwana byazikira byagenda ne mu kkooti n'abisikayo essomero teryayimirako wadde eddakiika n'erimu mama essomero lyo gaseta hayigo gali waggulu nnyo w'amasomero mwe Muyingo ina kyekubira kyovaa nti abantu bamunanyika ate mbadidde mbalyoka ne bakusuula aba bayise matogera botyo nedda saagala muntu ali double standard bulijjo mbadde mpolereza omusajja oyo ne kati ngenda nkyanyanga nti abalonzi nga balengera wala balyoka ne bamusuula ali double standard kuba essomero lyo lyafiiramu omwana mu kidiba towaliggala wadde sekendi embweti lwaki erya munno waliggadde n'oggalako ne sekendi essomero lyo olala omusomesa akuba omwana neyisibwa bubi towaliggala olala beekalakaasako baba bali kuki gyakafuna scandals nga 4 ne talinyegako gwe kyogamba essomero lya Muyingo liri waggulu w'amateeka mbuuza ggwe essomero lya Muyingo liri waggulu w'amateeka tetusobola kubeera waggulu w'amateeka naye byakola biri double standard omusajja omuyivu ng'oyo omusajja ow'ekitiibwa ng'oyo mwe Muyingo oba okuze bukuzi oba okaddiye era nsaba Mwami Museveni ku kabineti tomuzzaako Mwami Muyingo ajja kudda ebyenjigiriza akola double standard nnyo Mwami Muyingo agenda tuddira ebyenjigiriza bamuwumuze lumu ng'abemunaanika be bamuwumuza adde ku masomero gwe gasetaayi olidde naye aleke kudda ku masomero ga banne olidde katuyinza okuba nga tulina n'ebyetaago bye twalifunye nga byonna biggwera ku setaayi nedda ssebo nedda ssebo tekisoboka netusobola kuggala ssomero lya munno lyagudde mu buzibu liri mu maziga liri mu nnaku gyewali badde obudaabuda
tulihabilitate rehabilitate kyeki tulihabilitate kivunula entya mu Luganda ngeri yakubudaabuda abakomenti munatutaasa abamanyi Oluganda naye noggala essomero lya munno omuntu asaana essaala asaana counseling asaana tulihabilitate gwe n'oligala obugazi eyesomero nayira wadde omutemu bamukutte naye abantu baba bakyalimu okutya abaana baba bakyalimu okutya abasomesa n'abazadde bennyini nga waba weetaagamuko okuwummulamuko kiri ekiwuggwe kiveewo kye twalikoze kwe kungubagira abaana abana kubanga tosobola abaana bana ne bafa ne musigala nga musomesa ekyo kyabadde kirungi okukungubagira abaana abana n'okumala obbaziika n'okumala okubudaabuda abazadde b'abaana ali yali baddaga nti sirigadde bugazi tusooke tukungubagira abaana bali n'okubudaabuda abazadde ate era n'essente zonna ezaali ziise zaali badde za muyingo oba gavumenti anti bonna be bamu kuba gavumenti erina bukuumi gavumenti eno ekanga bukanzi naye terina bukuumi terina busobozi gwolaba his excellence abalemye emyezi 2 yabalema omukwata ne balemwa newa waabadde tosobola tebasobola okugaa nti abaddeko ewagundi abaddeko ewagundi abaddeko ewagundi so nga myezi 2 atambudde buli wamu ninde balemwa eno gavumenti Katonda yakuuma tulinganga Bayibuli bwegamba nti ebibuga ebitakuumibwa maanyi ga Katonda abakuuma bakuumira bwereere nkikuddiremu Bayibuli egamba nti ekibuga ekitakuumibwa maanyi ga Katonda abakuuma bakuumira bwereere kati eno gavumenti Katonda yakuuma naye tetulina bukuumi wa gavumenti yalisoose okukola ebyokuziika byonna postmortem ebyokuziika postmortem ulidde byonna n'okulisa gavumenti yali badde ebikwata bwabadde buvunaanyizibwawo bwayo. The work of the government is to do what? To keep law and order. No, it's the work of police. Omulimu gwa gavumenti omukulu gwa gavumenti omulimu gwa gavumenti omukulu kuuma bannansi ati nga yeyambisa poliisi ye omulimu gwa gavumenti omukulu kuuma bannansi ogwokubiri kubafunira kyakkola ne gavumenti eno temanyi na mulimu gyayo omulimu gwa gavumenti omukulu era nga bakubuuzizza the work of the government is to do what? The work of the government is to do what? Kukuuma bantu ogwokubiri kubafunira kyakkola ate omulimu gwa poliisi is to keep law and order. Gwe mulimu gwa poliisi era nga omulimu gwayo gukola ku lwa gavumenti on the behalf of naye tosobola kuŋŋamba olidde gavumenti ne mubulwayo n'obuwunga bumuweereza abazadde nga obulagajja bwabadde ku mmwe tebabookezzaayo ku kasente abo abaana baali badde babaweereza buli mwana yafiiriddwa miliyoni 3 n'okuzika kwonna kwali badde kwa gavumenti bulagajjavu bwayo nga tonakunenya asikaali tonaba kunenya editicya tonaba kunenya meetu tonaba kunenya ani omulimu obwonna bwonna bukuumi bwa gavumenti kuba n'omwana wa gavumenti n'essomero lya gavumenti. Kakati abasirikale oba ebyokwerinda bakuma ku lwa gavumenti naye batugamba nti obukuumi butandikira ku ffe bannansi ffe ffennyini ffe okwekuuma nga poliisi tenaba kuyingirawo
gwe kenyini gwe nokusoka kusako security gwe ng'omuntu ekyo kikulu nnyo naye ng'era bwe byonooneka bidde eri gavumenti ne gavumenti yatukoze ekyennaku oba lwakuba abaana babadde mu Buganda si ensonga ate lwaki wakati abaana abo baali badde bazikibwa mu bitiibwa baali badde all facilities zaali badde za gavumenti twali badde tubawoyo n'olunaku lumu ne tubaziika lumu n'eggwanga ne likungubaga ne bendera ne zivaayo bendera zivaayo ku lw'abakungu ba gavumenti n'abaana banene nnyo n'abaana bakulu nnyo era mu nsi ezaakula abaana babatwala ng'ekyataabo nnyo gwolaba ne bwaba Makerere University bakuteerako Gosiro student ahead naye nga student ahead myaka 8 tokalabangako ku universities nkalaba Gosiro student ahead naye nga bali ku myaka 8 myaka 7 student ahead hulidde omwana w'essomero aba kyabbeeyi nnyo eri ensi yaayo abo abaana be bakulembeze b'enkya abo abaana be Bayisima Lubega b'enkya abo abaana be Bajofule Mayanja ab'enkya Embozi Muyuggi hulidde bye bibala by'enkya kati abo abaana ne bendera zaalivuddeyo mu mirongooti ne zisibira mu makkati ne tusaba kugira abaana bana olaba Amerika ne Isirairi efiirwa omuntu omu ne basirisa buli kimu kyonna emmoto ya Isirairi egamba Omuyisirairi omu okufa ettamu abantu 10 Omuyisirairi omu okufa ettamu abantu 10 hulidde naye nga gavumenti twanyiize nnyo oba lwakuba essomero liri mu Buganda nyinyi yo sinnaba mutegeera oba yaani nyinyi essomero bamutegeddeko essomero lya kanisa ekkanisa ne Ekereziya mpozi birina enjawulo birina enjawulo ekkanisa be Baprotestante balokole ekkanisa nedda abalokole tebabayita born again anti born again naye ngamba bwe kiba kigamba nti tulina omuzikiti tulina Kereziya tulina n'ekkanisa kati kanisa egatta abalokole n'Abaprotestante ekkanisa egatta abalokole lwaki bo tebafunayo yaabwe ne beegatta ku Baprotestante kwanze mmanyi Ekereziya era bakolagana Ekereziya eba y'Abakatoliki Abakatoliki bayita RC balina n'amasomero Roman Catholics ate Roman Catholics RC ate Abaprotestant balina CU Church of Uganda eby'Abakatoliki mbitegeera musebo RC Roman Catholics Abaprotestant CU Church of Uganda ate abaffe kasola Bayumeya oba Muslim engomanya abo Bayisima Lubega naye abalokole beefunira ekkanisa eyaabwe yo bagiyita batya kanisa kakati tugendeko Masaka eyo Masaka eyo bishop yavuddeyo ne yemulugunya Bishop Jumba Silveras n'agamba nti nno sebo Bishop nkwagala nnyo njagala omusajja oyo bana abantu b'e Masaka abagoberezi b'e Masaka mu ŋŋambo omusajja oyo mutumidde nnyo munaddiini oyo mwagala nnyo munaddiini oyo mwagala nnyo munaddiini oyo mwagala nnyo kye yakoze mukwano gwonna Mere Justin Lairaku yavudde n'agamba nti omuntu toyinza kujja kwesimbawo ne bakumma akalulu ate n'oyagala abantu bafugirwa mpaka obekkateeko lwa mpaka yayogedde ku by'Amawogola Mawogola waliyaani waliyo Namugga nayogeddeko n'awalala obuviyo gye bwali naye nagamba nti ate ekyo kyabadde nnyo wano waffe Masaka kyasusse nnyo nagamba nti omuntu toyinza kujja
abantu ne bakuba akalulu ate abantu bagalo bekatiko lwa mpaka n'ogenda mu kkooti ezaali badde ziyamba abantu yate tuli wala naga nti ekkooti ze tumanye ziyamba abantu gwe n'ogeza ko zikozesa ebibyo basobole okukolera ebya matankane ogoso okwesiba ku bantu ng'oyagala obafuge naye nga bo tebakwagala nga siba mativu n'ekyo bibino wano buli omu nga yeetala ayagala kuzuuka nswa abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi bannamawogola bannakabula naye okusingira ddala nakirabye wano mu Buddu ngambibwe nti ffe mu Masaka Diocese waliwo kati ekifuusa omugano oba guba gwaki gwanswa buli omu nga yeetala ayagala kuzuuka nswa abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi kkooti y'embuga gye omuntu yenna gy'aba asigadde okuddukira ali aggrieved atuusiddwako obukozeko nyinza n'okukissa ku bakatoliki singa omuntu ajja ffe embuga yaffe ey'abakatoliki yepenete singa akizuula nti gwe omukristo ojja mu penetensiya ng'oteza akasimu otwale ekyama kya penetensiya nkugoberawo mu ddiini sirina gwe neebuuzaako etteeka lindagira nti nkuyimirizaawo kuba omukato n'omusaasereddewo ti nange kyekimu ne bwe kiba kitegeeza kunkuba nfe olina kunzita nga soogedde kyama kya penetensiya kakati ne kkooti is a sacred ground toyinza kumala gagitwala mu kasasiro omuntu gye yaliddukidde afune obuweekanya n'obuweerero muga nti mpulirizibwa kino kiri waffe wano simanyi oba newalala gyekiri naye kino kiri wano nkirabyeko engeri etali abuvunanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi abooluganda mwenna bannamasaka nziramu okubakubira omulanga nga neetowaza n'okukaaba nga nkaaba obukulembeze buno mukitegeere nti kibwa myaka 5 gyokka oba akalulu bakuwangudde linda emyaka 5 egikola ki muleme kwesiba ku bantu mbu mubakiikirire toyinza kutukiikirira nga otibudde nga sikwe kusalawo kwabaki kwabangi ako kakulosi kakulu kuba tuli mu democratic dispensation njagala onaleba ompuuga kinakukola bubi nkwogereko tikijja kukola bubi ne Juliet yazze njagala okwebaza okweyisa ekisajja ekikulu eyo omusumba omuwulidde Silverus Jjumba kansooke nfukamireko mwebazeekwe sebo obuno obubaka bwebaza yani musumba Silverus Jjumba we Masaka Silverus erinnya linkalu Silverus Jjumba ate mukama wange sebo njagala ompeyo ku appointment nja kweteekamu amafuta njaga kujja kubuuzaako bana abandabira ku musumba we Masaka Silverus yani Jjumba bane mu muŋŋambire nsaba ku appointment njaga kujja mubuuzaako namukwatako mu ngalo buli andabira ku omusumba Bishop we Masaka Jjumba mukama wange nsaba njije nkwateko mu nja kweteekamu amafuta gawo ndowooza gajja kummala wadde emmotoka yange enywa ag'10 gajja kummala nja kuyiwamu 10 oba 10 kitundu mukama wange njagala ompa appointment njagala kujja kukwatako mu ngalo nakubuuzaako nakusiima byokola olaba nze omusiraamu nkusiima naye ate abakatoliki olaba omusiraamu nkusiima naye abakatoliki era bane njagala buli abasemberedde Bishop Jjumba bannamasaka oba omuyinako oluganda oba sekretary mumunsabire appointment sebo tusiima bwongerwa tusiimidde ddala nensaba appointment kujja kukwatako mu ngalo nakwebaza
fukamidde wano nga neebaza Bishop Jumba. Twagala abakulembeze bwe batyo. Twagala abakulembeze bwe batyo abavayo ku biruma abantu. Kati Jumba musajja mu Katoliki, Nammeere mu Katoliki, yagambye obukatoliki si bwe bulaga. Obukatoliki bulina n'amateeka 10. Tobbanga, toyendanga. Hulidde Bishop Jumba ali mu bukatoliki mwennyini mwazannyira, ali mu mateeka g'ekereziya mwennyini mwazannyira. Kubanga obukatoliki bulina n'amateeka 10. Toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, mateeka nageerabira. Ne Bishop Jumba ali mu bukatoliki mwazannyira mwennyini mwali mu bukatoliki mweyeebase wakati. Wayali badde agamba nti Nammere mu Katoliki munnange wadde n'omuwala wa Nopu naye mu Katoliki. Nolaba omukulembeze omutuufu bwali. Abo abasajja abakatoliki abo bannaddiini nnyo. Olaba omukatoliki omutuufu bwali. Kuba yali badde agamba nti Nammere mu Katoliki munnange. N'oyo omuwala wa Nopu y'ani yawangula? Gundi banenya lidduse omukyala. Ne si musiraamu. Katwagala abakulembeze nga ba Bishop Jumba. Kyovudde olaba nfukamidde ne mwebaza ne musaba n'appointment. Ow'ekitiibwa kitaffe mu Katonda Jumba ne bwe n'aba Naanansi nja gikuleetera. Njagala appointment gy'oli. Ne wonompita lwa Sande, ne wonompita lwa Mande, emitwalo 10 egy'amafuta tegijja kumbula kussa mu kamotoka kange. Emitwalo 10 egy'amafuta tegijja kukubula. Era nendaba essimu nti owaayo oliriddawa nti evudde mu kigo evudde mu kigo Ebukatoliki e Masaka nti Bishop Jumba akuwadde appointment. Banne emitwalo 10 tegijja kumbula. Mu kkubo ne bwe siirye. Mu kkubo ne bwe siirye. Ate ssebo Mwami Jumba tukusaba amaka go gazire agagavamu Nammeere ne banga nedda taziragaki tubabonereze paka baliddamu empisa. Abo baagala ne baba bafiiriddwa temusindikayo bantu basabira. Kyo kiba kigenze wala. Nedda bwe kijja okutereeza abantu. Wakati Nammeere tosobola kuvaayo. Essaza ly'e Masaka lya bbeeyi nnyo. Essaza ly'e Masaka lya byafaayo. Essaza ly'e Masaka ne Muteesa lyadduka yayitira nedda teyayitira Masaka yayitira Gomba. Omukyala ye Nalubowa. Ye Nalubowa. Gwe beesimbawo nayo wa NUP. Ye Nalubowa ani? Nalubowa. Juliet yani? Ndakulaba wano. Nalubowa. Olidde. Naye tosobola kuzannya mu ssaza lya Ttiibo bwe lityo. Essaza lya baffe n'olizannyiramu. Waggwe oyagala okwekakatika ku bantu. Nammere Katonda amuwa kimu kyokka bulungi. Ne talina mpisa. Okuggyako obulungi bwokka bwokka. Talina njogera, talina ntambula. Olidde. Nga muleeta oyo nti ye mbaka wa Paalamenti. Abantu tebabeeteekako bweteesi. Nammere tonatuuka na kufuga bantu kubeera mbaka wa Paalamenti. Nammere akyaga kubeera chairperson wa Luzzi. Oluzzi lwe bayita batya Weero? Weero chairman. Chairperson. Nesimbaka wa Paalamenti. Nammere Paalamenti kubanga yasoma ebitabo 2. Okusoma yasoma naye empisa talina. Munnamateeka mulamba. Talina naawe nga munnamateeka waawa naawe. Teri munnamateeka. Bannamateeka simanya bayita balandi wati. Land friends. Land friends. Tasobola kuba naawe bwatyo. Mpozi nga yagoyangayo kawunga. Nedda ssebo. Nammere tasobola kuba namateeka. Bannamateeka beewa ekitiibwa. Baba ne dignity, humanity, integrity. Gabola bono libo Sseggona. Wadde kabi kazibu ne ewulidde. Nga bw'olaba kale ka Sseggona. Sseggona. Sseggona kale.
ne munamateeka bwakyo bwabeera naka honorable tokalikayo honorable Segona kale honorable sikigaana wadde yali anyaza obululu yali anyaza obuwanguzi hulidde ne twagala abantu abalina ensa nammere tasaana nakulembera luzzi oluzi lw'ekyalo nti tasaana kulukulembera tasaana kulembera luzzi era nammere bannamasaka mbakubira omulanga bwagaanira mu paalamenti mumuzire ne famire emugizire ne bweba efiiriddwa temulinnyayo ne bwaba kwalaga mugaane eyo kijjamu okya yekka yekka kati kereziya yiye esimbudde mwanya abajeemera ekereziya esimbudde ye balaze tejja muwagira era teri mabega wa nammeere okujjako ng'oli kikatuliki ne bw'oba omukatuliki ekereziya kyegamba kyemba mukola okujjako ng'oli kikatuliki nammwe mwinayo bekatuliki n'abakatuliki ne bw'oba ng'oli piwa mukatuliki oliriza ekereziya kyegamba oyo omuwala asaana kuzira asaana kuzira ne bw'aba afiiriddwa temugendayo nedda abantu bwe batyo byebyokulwanyisa bye tujja obbakolako tubawangule nti nammere abika yefumbire emmere agyeriire afiirwe yeekaabire yekka ayeezikire omuntu we kitusigaza kyokka era nsaba kitaffe mu Katonda Bishop Jumba agamaka mugateekeko natti except nga gazze geetondedde obukatoliki ne bannamasaka agamaka mugazire newafaayo omuntu temuziika abo batogenze wala nnyo nedda mukyagala ezo natti ziyamba nnyo ne bebansi bagisibako natti Iraani ebadde ku natti ne Iraani bagisibye natti emyaka kumpi 30 n'olaba kyekola Amerika ne Isirairi emyaka kumpi 30 ngeri ku natti n'olaba kyekola Amerika ne Isirairi kati abantu abo baagalako zinnatti za Amerika ziri enkambwe nammera afiiriddwa teri agenda bagende nedda ssebo bakola obubyo omukola bulungi gweyaga kuwakanya bukatoliki nkuwabire wa Bishop Jumba obugamba bukatoliki ntakola obubyo mukola bulungi nedda ssebo gwosenga Bishop Jumba okusoma Bayibuli ssebo yaga kuwakanya Bishop waffe nkulagire bakugoberera mu bukatoliki nze Bishop Jumba kati yafuuse muganda wange mukwano gwange taata wange ebyo nabyange mukulagire aze nokwokyayo kasente mulagire wano kumpewo muge waliwo njoga gwe nozanya ate obukatoliki tebwerabira tebumanyirwa bwakikola katolo bwama obukatoliki tebuzanyibwako tebabukangakanga tebatiisatiisa bukatoliki tebabunyooma ate bwe busalawo buba busazeewo ate tebwejjusa tebakangakanga bukatoliki tebatiisatiisa bukatoliki tebanyooma bukatoliki tebabulimbalimba ate bwe busalawo buba busazeewo negayirira ndeke gamba Bishop akatumalize program toyanza nnyo toyanzege Georgina Lubya soko negayirira ssebo nina amaanyi kati ndi kigato wa Bishop Jumba ndi muganda wa Bishop Jumba ndi mwana wa Bishop Jumba kati tazaala mpozi ngoli mwana wa mukulu we oba mutowe Yesu lwaki mumugamba Yesu yazaala lwaki mugamba nti taata wammwe kale ndi mukwano gwa Bishop Jumba munkugamba akungobere mu bukatoliki toyanziza nnyo toyanzege tuli gendako ku Georgina Lubya waggulu awo ogende owumulemuko ogende owumuze ku birowoozo owumuze ku bwongo kubanga byonna gye biri biwetako kuwumulamu ebisulo ebirungi gye biri
ate swimming pool gyerimu abagala okuwugamu okuwummula nga tuleko emiti gy'okujojina mu kibira ky'okujojina owummuze ku bwongolooze ku bintu eby'amaanyi so tuukawo ojja kuba owummula bulungi nnyo ebyokulya ebyokunywa ebirungi weebiri awo ebyokuzanyisa by'abaana weebiri jimu weeri sauna weeri sitiimu weeri ebbaala weeri restaurant ennungi weeri ebyokulya ebifumbu ebirungi obisanga ku jojina ebyokunywa ebirungi obisanga ku jojina ebya buli kika kale bw'otagenda ku jojina simanyi gwe gy'olaga Ismail Lubega abantu yongedde bakubiriza jojina eno otugenda okuwummulirawo wagenda mu kisulo ky'okujojina wiiki namba ng'olieyo owummudde banye balina ebisulo sichumule eki kitegeeza ki tusichumule eti ekitegeeza ki sichumule eki kitegeeza ki nza kukivunula nte bamukomenti mujja kiyingi mujja kitugamba ebisulo bya jojina bisichumuleti ng'omuntu tusichumuleti nowulya nga wena osichumuleti nze tebyetaaga maanyi ga gundi kojja gundi tebyetaaga maanyi ga ssenga gundi tebyetaaga maanyi ga jjajja gundi gwe jangu mu kisolo kya jojina buli kimu kijja kyekolera balina embuzi ennyama y'embuzi maama we ewunya akawo otandikira kawulira kasubi nomanya nti njija ku jojina balina embuzi balina chipusi ezamyuka balina jojina erina chipusi balina swimming pool bannange ebibuto ebinene biba bibi twagala embuto eziri latest ng'olwange n'olwa Geoffrey Mayanja bane olubuto lwagala nga lusale bane mujje mu jimu tulina parking ya kabi tulina emiti egiyimba tulina amazzi agayimba tulina buli kimu kyonna n'olwekyo buli kyoyagala kyonna kisange ku Jojina Gardens. Amina. Kale tugenze tweyanziza. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutu
lituuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.